What about the foreign nationals in Uganda, including Museveni himself and his family? Among his family, nobody was born in Iwa. Nobody was born in Iwa? In Uganda, including all his grandkids or his grandchildren. Do you copy that? Hey, Lindako, eteke lyo muleke bambi baliyise mbegayiridde. Bambi mbegayiridde mulwana. Bwe banga lyabbe aba foreign agent, Museveni si munna Uganda, teyazalibwa mu Uganda. Genete si munna Uganda, teyazalibwa mu Uganda. Dere drinking general Simon teyazalibwa mu Uganda, ba Natasha bonna si bazalibwa mu Uganda. Bazukuba Museveni mubadde mu kimanyi nti Uganda Airlines oba private jets zibadde zibatone bazalibwawa. Those are foreign agents bano tuyambe. Temukanda bano maleke. Tuina almost 3 point something ezaba foreigners abali mu Uganda. Mulireke balise bambi. Temulekana nabo. If a foreigner doesn't own a property in Uganda after the bill and after the fall of Museveni, who is going to own a property in Uganda from Rwanda? And that person is Rwanda of origin. Do you copy that? Let people be. Muleke baliyise. Muleke baliyise. Muleke baliyise bambi. Temutegera temulekana. Ligenda tuyamba bulungi nnyo nge balikoze. If the foreigner is not, he or she is not allowed to own a property in Uganda, who is Museveni and who are Banyarwanda? They are the one who owning properties in Uganda from the taxpayers' money. So let them pass the bill, please. Mubaleke bambi mbegayiridde. Ligenda tutawanya mu katono nnyo na ye ligenda kukwata bobe nyini. Monfunye bulungi nnyo awo tuvuddewo. Mbategeezezza nti enkya 5 bagenda diddamu debate baliyise. Ne mu kuliisa tewali buzibu temukayana. Mulireke nga bw'alyagala. Ne wankwe kyekigula lugi kyemba wadde wali mu kutandika wankwe. Awo tuvuddewo. Kati tujja yeno wansi katugendeko wano. Awo tuvuddewo. Banyabo ne bassebo bakomredi mwenna abakulembeze b'enkyukakyuka. Tuyina ennaku ntono nnyo ez'okubangiza Simon Mugenyi byabaka mbereeju obuwanguzi bwaffe. Tosobola kulangira musajja nti yawangula nga toyina biraga nti yawangula. Ngenda basa kebere diversion nga lwajjemu akawaleko omonda waliwo alaluse waliwo akoze eki temuva ku mulamwa. Twagala buwanguzi bwaffe. Twagala buwanguzi bwaffe temuva ku mulamwa. Simon Mugenyi bakama tosobola kulangirira musajja nti yawangula nga toyina DR form ziraga polling station kyalo ku kyalo district ku district nti yawangula kuba tozirina. Twetaaga buwanguzi bwaffe. Ffe okusirika tetuli basiru. 1. Okulaga nti temuli rigid. Okutandika n'enkya mugenda ku deploying amagye all over the country. Buli city mugenda ku deploying amagye. Mwasasudde billions of money in different cities gye mugenda otteeka celebrations nga mu deployinze y'abantu bammwe. Era mugenda sindika mainstream media zitandika okukavalinga live coverages nga zireflectinga n'ekiri ewa ekiri ekkololo. Mwagala eggwanga lyonna, mwagala abantu misumi emitwalo 6 ekkololo, ate mugateeka emitwalo 6 egigenda okubeera mu different districts nga bakotte live coverages. Ekyo kyo nkitegeddeko. Naye nga mugenda sooka ku deployinga starting with tomorrow bagenda kuyiwa amagye buli wamu wonna. Zino arrest zonna zemule zigenda mu maaso. Bagezaako kujja baana mu ghetto kubuzaabuza abantu wali kigenda mu maaso. Kati ekisinga obukulu kyekirwa. 1. Nabagamba mwegendereze nnyo kye bayita Daily Monitor ne NTV. Bali batusika eriyo mutandise okulaba bawandiika nabagambirawo. Nabagamba mwegendereze nnyo Daily Monitor ne NTV bibatandise okuwandika mukubeera mubiraba so mutegeere. Bwe tubagamba information mutegeere. It was a camouflage.
kati awo tuvuddewo bwe mmala otegera ekintu ekyo tuwagala DRA forms zaffe Simon Mukambwe Bakama tuwagala tunyonyola kintu kyonna ngenda kusaba buli mwana ayina essimu y'omungalo bwenva ku ssimu mwade mwachokoze dda temusharinga information yonna etali ya DRA forms video muzirina muzipostinge buli muntu yenna abali ku ground mutegeeza abantu bamwe njagala nnyo abaana bakoze video abakoze short clip videos mwenna nga mu demonstrating ekitwetaaga DRA form byabakama tazirina njagala mu kikole nenga okutandika n'ekiro kyali bagenda ku deploying amagye across the country kati okumanya batidde mbu bagenda kuorganizing a nationwide prayers basabire Museveni bamusabira kochi victory kimusabira kyekisookera ddala ekyokubiri njagala kino mukiteekeko amaaso kamala basomera message zino kino njala mukiteekeko amaaso manye entalo nsunzula za bbeeyi Mr. President wonna wooli ffe tulinze kyotugamba naye public anjiwe kino nabagambe Janet South Africa gyali gyebamukweka mujjukire nti amama Mbabazi muwala we yafumbira mutabani wa Ramaphosa abaana ba Janet bana babiri Patience ne Diana bali bakumye mu nyaabo wawula kasime message zino muziwulireko bulungi nnyo bino bigambo si byange si byange ulya bulungi nnyo kuno nyande kwali we need the world to know that Jezabela is dead and also Bosco had already married a 25-year-old girl whom he recruited in the army to cover up. They have a very young son together. Surely a close to 90 years man using his position to commit bigamy or polygamy with a 25-year-old, and you are at that strange will of the country. Even his grandchildren are older than that girl. Extremely immoral and shameful. Ebigambo bisoma biti ndetwandiyagadde ensi emanye nti Isabella alla yamujjulula dda naye ate Bosco yeevulunga dda akawala ka myaka 25 ke yateeka mu magye n'akateeka eyo n'akazalamu n'omwana omulenzi era akikozesanga cover-up. Omwami ono agenda myaka 9 yeeyambisa ekifo kye okukola ebikolobero bitagendera ku mateeka ga kisajja kikulu kubanga emyaka 25 nobanga weeyambisa ekifo kye ate okukabasanya abaana abato nga n'abaana benkana bazzukuluwo kyabulabe nnyo era kiswaza nnyo si kya buntu mukitegedde bulungi nnyo ekigambo ekyo zina message za nkati olaba akatali kabba magumba oli osula muki mu mulyango buuza muganda wo yenna abira mu system abuuze Isabella yaani okodi ekodi nze njogedde Isabella kati ebisigadde mu mumanyi wabula kyonna kyekiri kijja kumula kiggwe bano abantu bakuuma ebyama bye tebaagala nsi emanye ebyama byabwe bakuuma tebaagala naye ekijja okumala eggobe mu kibya kabakukute ffe tumumanyi president kyategeka tetumanyi president kyategeka naye bwabanga Isabella gyali Isabella alina okulabika mu kulayira kati ekibavugisa bino byonna sitanti eziriwo Isabella batwalirize mbono ono boss katoke kulayira then abaleko bakola ekiddako na it's okay
muli badembo kuuma ekintu kyambati fe wetuli mpaka kuwulira bubi ekyo mukitegedde bulungi nnyo kyejagadde obbagamba ku nsonga ezo kati awo ne tuvaawo katugende ku nsonga endala mpola zetwandiyagadde mumanye lwadde telubusa abagoberedde ekigulalo gikyembagambye olwaleero mbabuulidde akwasaganya Minister of Education mu department y'abaana mukazi wa Adonia Yebara avaawa Rwanda lwadde telubusa ekitongole kikwasaganya okutubbira amasannyalaze n'okugasaasaanya bakiwadde omukulembeze omupya kibayita UDCL nga omukyalo oyo gwe balonze muwala wa bamuyita Josephine Lwakakooko kati yakulira ekitongole kya UDCL wabula muwala wa Lwakakooko ono yakolako nga akulira ekitongole ekittavu ekitongole ekikuŋŋaanya obuuma mu ggwanga ekya URA okuva mu 1997 okutuuka mu 2000 nga Eri Lwakakooko ono aba muganda wa Janet Kembabazi Museveni kati ndowooza olabaka face omulaba bulungi nnyo yoyo kati omusajja gwolaba gwe bayita Eri Lwakakooko ono ye muwala we Lwakakooko kati omusajja ayina oluganda ku Janet n'omwana omuwala ono ayina oluganda ku Janet kati yakulira amasannyalaze gaffe mu Uganda okitegedde bulungi nnyo era bw'okwata ekifaananyi kya Janet wali nga tannayiika Windows n'okikwasa n'ekyono omusaayi gwe gumu okitegedde bulungi yo kati oyo akulira amasannyalaze ga Uganda kati kyembagambye mu ba indigenous kambaddemuko katono abantu bakiri kyogere mu Luganda. The fully appointed UCDL boss, Josephine Lwakakooko, who has been appointed an acting MD of UCDL, is the daughter of Eri Lwakakooko, who served as a Commissioner General of Uganda Revenue Authority, that is URA, from 1997 to 2002. Eri Lwakakooko is a cousin to First Lady Janet Museveni. Wachi urambwenu. Ngera kubuuza gwe munnayuganda ava mamboka abaana temwinayo basoma ava mu east no nayo west temwinayo baana basoma mu central temwinayo baana basoma mu west temwinayo baana basoma. Why all big positions are occupied in Museveni's family? Because they are almost 90% occupying all the position, because that was the plan of the 50-year Toastmaster plan of taking all the offices from Dignus. Kyekugambye mu Kigwalo Jiwali nti after taking over 100% bagenda eliminating one by one. One by one. Oyinza okuba toyagala kuwuliriza lumbu ye yes you okay. But bagenda eliminating one by one. Nja kuba siriiwo obanga wendi bagenda bajjawo mukwomu mpaka nga mutegedde ekyekituufu nekye mulina okukola. Mutegedde bulungi nnyo ku nsonga eyo. Alright. Tubadde tukyali kugwendiga okuwalampa ekisenge ate wattu munabagoocha n'asala ku muzikiti nga basiraamu bali mu kusaala ku Lwokutaano. Endige badde walampa enju ate eno ne zireeta munabagoocha n'asala ku muzikiti nga basiraamu wattu bali mu kusaala. Endulu n'evuga. Abasajja babbye eggwanga. Kankikunnyonnyolo kitegeere. Ngenda kuinterpretinga message y'omukyalo ono activist ne kansooke nkuzeekuwa ekifaananyi ekinene kyotamanyi.
okuva mu 86 Nyadi Yusuf Feringa yakawamba eggwanga n'akola cabinet. Bateekawo enteekateeka namutaayika nga teri munnabyabufuzi asobola kuvaayo n'agyogerako naye ng'ebaddewo geeruwa. Gobadde okimanyi budget zonna ezisomeddwa mu Uganda okuva mu 1986. Zonna budget zibadde zisomwa okuva mu 1986 up to date. Zonna 50% sente zibadde zitwala Museveni ng'omuntu ne family ye 50%. Vakuziriza yabasalako ng'avungisa sente 50% sente zibadde mu national budget zibadde zitwalibwa Museveni ng'omuntu ne family ye zitya era kitandikira kitya. Museveni atondawo ministries nezigazetingibwa. Bwe zimala okugazetingibwa n'alonda bagendo zituulamu era ye appointing authority. Bw'aba agenda ku appointing omuntu basooka kufuna one-on-one conversation terms and conditions zisigala wakati we naye nga ne permanent secretary atudda. Permanent secretary ye accounting officer abeera n'amaanyi mangi nnyo n'okusinga minister. Minister is just an official person abeerawo ng'ekifane but permanent secretary yabeera ki? Yabeera nannyini ministry eyo. Kati buli minister ina Museveni gwe yali alonze ministry oyo abadde ddame. Bwe mba mmanyi ddame zino zibambaza engoye ku maduuka ba mu boutique. Ba minister bonna Museveni okusobola 1986 up to date bonna babadde ddame. Tebasobola kukola ku bwabwe ng'amateeka bwe gabalagira bakola ku lwa Museveni nga babalagidde. Kitya. Buli ministry gy'abadde akuleetingawo n'ateekamu ssente nti katugambe nti ataddemu miliyoni emu eya Uganda njagadde kiteeka awo mu figa z'osobola okutegeera. Buli ministry gy'atonzeewo nga basoma budget nga ministry bagenda jjuwa miliyoni emu ezansibi za Uganda okuddukanya ministry eyo. Emitwalo 5 gigenda direct ku account ya Museveni ne family ye yonna. Ministry nesigaza emitwalo aga okuddukanya ministry eyo. Era sente bwe zigigwako ministry eyo we wajja zi supplementary budget zembadde mwebuuza nti ziva ludda wa. Yensonga lwaki ministry ezo tezisobodde kukola kintu kyonna mu Uganda particularly. Sente zibadde zisinga okukola ministries kusasula misala so si kutuukiriza ministry be zirina kukola. Oba okitegedde. Ngamba nti okitegedde njala nnyo nkunnyonnyole ove wano ng'onnyonnyosa ensonga ezaalema bannyonnyofa okunnyonnyoka abagenda ebunnyonnyoko okunnyonnyoka ensonga. Otegedde nga musirise comment section mu commenting nga musirise. Nga musirise commentinga. Era sente yo 50% werimu bamala bagenda okuvunnamira either Salimu Sale either Museveni himself oba okuvunnamira speaker ali mu nkwawa yani ya Museveni. Goto webuuza Salimu Sale ajja atya okubanga baminisita bonna bagenda omuvunnamira. Bagenda okuvunnamira Muhoozi. Bagenda okuvunnamira Museveni. Kubanga sente zonna ezirina okutambuza emirimu gya ministry 50% family Museveni ezisigaza. N'obubbi bw'ensente ziba zisigadde mu ministry Museveni aba bumanyiiko ne family ne Salimu Sale. Ekyo bw'omala okitegeera kati kankuzze wano. Emisango gyonna egiri mu Uganda ku ttaka n'egiri ebweru wa Uganda bagikola bakimanyi. Emisango gyonna egiri economic nga gyetaaga Uganda okusasula ssente gyonna bagikola bagimanyi.
nti bagenda kubbira mu ssente era nga n'awangudde omusango oyo ng'awangudde Uganda abeera Museveni naye abeera eri mabega waati okitegedde emisango egiri both local negiri international mu business transactions Uganda zebadde ekola oba mu agreement zonna zebadde ekola ezimenyebwa Uganda bagigamba esasula essente ezo essente ezo bagenda ozisasula ng'agenda ozireceiving the final receiver is Museveni ng'ali eno bw'ati mukategedde akantu ako njala comment 5 nga sinagenda ku information mukategedde akantu ako nti Uganda versus Shero, Uganda versus Toto, Uganda versus World Bank, Uganda versus IMF, Uganda versus Simanyanya, the company ebintu international. Byonna the end of the day bigenda okugwa nti Uganda bagisinze era Uganda esasula ssente ezo mangu nnyo okusinga emisango ate egiri ewaka. Uganda ekwata ssente n'esasula naye nga ssente bw'esasula Museveni olalabe bagawo essimu eri nga bw'ola bw'ekutte bw'enti abagira bugizi ng'oli gyali lyakwata bukwasika ssente ng'akakola ki kati wulira bulungi nnyo ffenna njagala tujjukire bulungi nnyo ekitongole ky'eggaali y'omukka mu Uganda kibonyebonye ng'omukazi omulungi naye ng'owo ng'alina butono basooka kiteekasima mu Uganda Rift Valley Uganda Rail ne kifa ne batasimanyi Rift Valley Rail ne kifa ne batandika Standard Gauge Rail ne kifa ne baleetawo ne kati baalesa ekikampuni ne kigenda kukola kati njala sooka kubuuza wano eno tweet mwagirabye Uganda ordered to pay $5.2 billion after losing arbitration over Leyre concession. Kati company ki eri London eyawabira Museveni ne government ye basasula obuwumbi 522. Company ki ero lamu kiriwa kiwonoka ogira bulungi nnyo bwe osobola kunga nti omuntu n'omusawo gw'omutemere bagati mugwesosa $522 billion Ugandan shillings 522 Ugandan billion shillings ozisasula hard cash. The parliament doesn't know, the public doesn't know that you had a case in court and you had a case to answer as a country. Who the hell is behind this, all these forgery businesses against the will of the people? The same apply to women and the other companies. We end up paying money, but who's that person receiving that money? And who those people making agreements on behalf of Uganda? Kati nkunyonyodde kiri ekya ministry zonna nkunyonyodde ekya international agreements zetubeeramu zino zonna bagenda okukola agreements nga mwalaba penalty ku mwanyi bwemwalaba penalty ku ddwaliro ly'okuntebera odyawo. Those are the deals Museveni zabadde akola for almost 40 years. How rich is Museveni? Era ezo sente bukyanga bazibba singa Uganda ebiruddawa.
kansoke nkomoze nakoze 7 okunoonyereza Isabella yomu ku bakazi abasinga obugagga mu nsi yonna Isabella monthly mu properties alina mu Uganda collecting almost $4 million monthly $4 million monthly in rent milioni nyeza dola mu sente zafuna mu pangisa bizibe bya mu properties alina mu Uganda $4 million mu rent zafuna bizibe ne business zalina atezo zentono Baino muzanyo ko batuzanya kati ogumutegede nkoze video eno nga nfusa muganda wange ndigi nasali mu Uganda ngoli mu NRM oli mu FDC oli mu DP oli mu UPDF oli mu SFC save that country you know why the Tutsi people have penetrated Eastern Central Africa. They are taking over. Why? Almost they have taken over Tanzania. I've got reliable information from TZ that the defense ministry is taken over by Tutsi, who are planted there without the knowledge of the Tanzanian people. But that lady knows exactly what is taking place. All the top generals in Tanzania Defense Forces are the Tutsi people who were planted there area by Museveni. South Sudan as well, Uganda as well, Burundi as well, Rwanda, you know, they tried the Congo, they are still stagnant somewhere, somehow. So, if these people, they go as they planned, we are finished. Uganda is their hub where they get money and they invest that money in creating that Tutsi dynasty. Amawulire genjagala bagamba bana Uganda mwenna abandigi na nsingo manyoli mwenna Uganda jawo feelings okuwagira mu kubanga toyagala nchuka chuka soko oteko omutwege ku mezo tegeze nti bana abasajja kikibapulaniga ku taking over bamwe taking over bagenda kutta lwachi utogere sazi ne gwanga ya Tanzania abakuli amajje mu Tanzania bana basingo bungi b'Abanyarwanda bajja opome bagufune baleka wono indainga makata majege gako garwa ga Tanzania ga taking over Banyarwanda aga Kenya bagezako to penetrate bagezako South Sudan done deal Congo kati comrade Asimo ene kibanyonyodde temwakitegedde comrade Asimo ene kibanyonyodde mwakitegedde kyekiriwa nabagamba wane gwangire bali bagenda dikyusa erinnya bali tume Mvera Republic bendera bagikyuse buli kimu nembyogera nembalemesa naye waliwo buzaako lwaki oluvannyuma lw'okutta mu Butu wazabanga Seseko eggwanga balijjako erinnya lyali yazza ne bateeka ka DRC Congo ani yakikola yali Desire Laurent Kabila ani asindika Laurent Desire Kabila Congo yali Museveni ani yali mutawula wakutula mu South Sudan yonna yali Museveni yaleta lutalo nasula sente zonna ebya ne bakutula mu Sudan eno South Sudan kati yaji controllinga kiche kiri Kenya sawa zino ani destabilizing Kenya politically economically socially Museveni sente ziva Uganda sente ziva Uganda eggwanga bali bagenda difula Mvera Republic bendera bagikyuse nolibala ggwanga balikyuse buli kimu nga bagenda kikyusa kati bana Uganda amu tebasobola kulaba bintu bino bitegeera politically kyovulaze sikola videos ziri sikola social video lives no njagalo numbe ngo numbo maiti sigenda koddamu nakano kankola disclaimer bulaza wange tobereyo ngokola videos okwegadanga ezokutunda okusala kutunda ensaniya z'omukyere
mu bibozi bya moyo yengambe zitagatta kono subira nti ogenda kukolera video vume nkoddemu no lwaki obudde nina butono bukwata ku ggwanga lyange kubanga nsubira singa nfuna ebizibu ng'eggwanga eryo teriteredde nange nyini mbasigera kubeera bulungi kati mba sina budde bugenda kuddamu mbalaba video nzira bulungi nnyo naye nenzitumbira ngamba endowooza yawe bwete bw'erina okubeera kubanga awo tebasukkawo olw'ensonga abasiru balina nnyo emirembe mu Uganda tebamanyi ate atamanyi abeera muyizi mu muyigirize yensonga lwaki tugamba omusiru alina emirembe kubanga tamanyi bw'omanyi olumwa era onyiiga kati abasiru bangi mu Uganda bali ku social media yalooza ajja kunkolera video nti nze muddemu ku nsonga z'atalinako mutwe n'amagulu yeewuuze lwaki buli gwe nayogeddeko oba gwe nakubye video ezebbiri last week asirisi naye yatekinze action kubanga information ebali mu archive buli omu ng'atyo gyogerako nze siti yakugamba gwe kijja ne kijja gw'onomanya kati obudde nina butono nnyo bugenda okudiscussinga ebiboozibozi wano kyolimu kyodiscussinga twakiyita mudda odiscussinga abakazi ne laavu munsonyiwo kati wano nandazewo kati munsonyi nsanga abakazi n'abasajja nga badiscussinga laavu adiscussinga laavu yakadivosinga abasajja 5 adiscussinga laavu yakazaala abaana bana talina gwalabirirako adiscussinga laavu bamusuza taweerera abaana talina adde ekintu n'ekimu adiscussinga laavu ne marriage era bw'osanga nga babuukidde buli muntu alina ebizibu bamwogedde ku kino kubanga they are lacking what to say kati sinza kubala budde bwange kudda kwezo mboozi no sense ntandika okudiscussinga ebintu by'ekisu relationship the relationship agenda kukola mu Uganda mu economy it is impossible eyo factor number 1 teri relationship agenda kukola mu Uganda economic factor ekuba buli omu teri relationship agenda kukola nga health facilities infu abaana bagenda bazalirawa relationship egenda kola nga abasajja tebakyalina mirimu n'okusanga omusajja emirimu okwana omukazi simanyi ogenze mulungi kubaka ku mukazi nga tolina sente tolina mulimu obeerako sitaani omusajja yenna kino kiri ku likodi omusajja yenna ategeera nga windows zikola teri musajja afuna feeling nga talina sente teri musajja afuna feeling nga talina sente wosanga omusajja nga talina sente nga mwavu ng'ayenda oyo aba aliko olubaale weewaabwe ekyo mukijja ku nze omusajja yenna nga talina sente taba na feeling in fact yababeera mu nju atugubala awulira nga takyei n'akaana kasobola omuyitako neka dadi kulika ayinza okakuba oluyi oba lwotakanyega kabiremu naye n'osanga abavubuka mu Kampala talina mulimu badiscussinga laavu nga tamanyi nti system yemuletedde okubeera omwavu embwezo yakataliiko amata g'abaana tegaliiko school fees taliiwo emmere ekyegulo teriiwo mukadde omulwadde naawe kenyini tolina mulimu obutale babumenye ng'ojja wa feelings zidda ku bibozibozi ku social media onyumiraavu laavu ki w'osangira omuntu yenna ng'anyuma emboozi za laavu ng'ombuuzi okola lwodda tasobola kunnyonnyola mu kiwa obutwa kife you discuss love on social media, you discuss marriages, divorces, and you can't figure out what caused the breakdowns of all those marriages and relationships in Uganda. Kubanga, the fact is, it is politically motivated. Gosangira omukazi yenna nga discussinga laavu nenga talina mulimu oyo ni aliko lubaali wa Nakayima kubanga musiru adiscussinga marriage yakadivorcinga abasajja 8 adiscussinga laavu muvubuka yakazaala abaana 5 bakazi banjawulo tabalabirira adiscussinga laavu owulira amanyi Liverpool, amanyi Manchester, amanyi Arsenal, amanyi buli kimu naye nga n'abaana be ku ssomero tamanyi kye bagenda kule kye bagenda kuzzaako. Naye asobola okumanya buli kigenda mu nsi ekikwatagana ku bintu mu distracting nga yiri asobola okufokasingako n'atamanyi nti abaana bagenda kusoma dde.
omusajja yena okusala okudduka mu maka omukazi okunoba ng'oggyeko obwenzi bw'abasajja n'obw'abakazi fakita esinga obukulu zibeera economic factors zireeta marriage okugwa wansi zibeera economic factors zireeta marriage okugwa wansi kiki ekiviirako economic factors okusula marriage unemployment ekozingibwa kigavumenti Zembele bakuninga kati bano bali kuno banyi bebozi ojja walava mu Uganda goza kitwala wala banji babale na kuzino gabasinga mabala kike kibatwala banonya basajja babo teba kyayina sente gendo de mu Uganda taliko kunoonya kati kosa tizo nezikulibwa 80% abaye bakazi abasajja baabula lwaki baabula tebayina sente bagenda zijjawa awala bayina added advantage nti asobola okwetunda asobola okukola kyakola kyonna n'afuna sente nakola kyakola n'abeerawo gw'omusajja owomaludda wa nkubuuza kabulaza anyumye emboozi alavu ku TikTok ng'oli musajja nga toyina mulimu va ku bakazi abakazi katonda abakabuje bakola balina added advantage nti omusajja nabwe atulya omukazi ekisookerako omukazi ojjala mumukwana ye okumukwana n'okufuna nga nakasente ne kalina mwakanuleke yafunye okutunda ebijja bya jjajjawo agule atandike business agenda asooka kunjako portion agiwa omukazi that's what we call added advantage eyabakazi ne kati gwe bulaza oli ku TikTok onyumya emboozi z'alaavu toyina mulimu tokola nakasente kobadde olina ogenda kateeka mu mukazi lwaki kubanga abakazi balina added advantage gy'otalina so don't discuss love and marriage on social media nga you are lacking something to do government ya Nyanda esoferi ebaletedemu n'okufuuka abavu mponga byoya you focus to drink and eat ensi ezirina abantu nga zirina n'emirimu kizibu nnyo basa ku social media nga they are rapping time after time tebalina byakola ekyo abagaa tukiyita nti ebbulwa ly'ebikolwa likubisiza katonda essimu otalina jjukubira nagamba ogwokubya essimu nti badde era kumbuuzaako nti kyenyo njala kukulabako jangu nduvunudde mu nkolero kubanga sisaasaanya ntungo naye nga olugero ebbulwa bikola lutegeeza ekintu kinene gy'osobola kwogera wano kati ebbulwa bikola mu Uganda lye lireetedde buli muntu okubeera ku social media 24/7 lwaki kubanga they are lacking what to do genda mu nsi ezirina emirimu ng'abantu tebalina budde bubeera ku social media no their main focus is to get money time is money and you have to work ne mu Uganda buli alina essimu yalowooza nti gwe mulimu si kyekyo mu comment section musobola okwogera mwagala zisina buzibu mbamanyi tarugendeko wano mu comment section musobola okwogera mwagala zibisi byenjogedde tatugendeko wano musooke museke mumunambala musooke muŋŋambe tugenda mu party 2 ngenda giwe dakika 30 tufundikire video eno ndagiwe dakika ngenda kwongera dakika 3 nzike video eno mutambuze video tutandise kitundu ekyokubiri ennaku zomwe zirinnyeza kwa kumwezi gw'okutano 2026 wano mutaginge avubuka bakawuula abali mu Buganda n'abali mu Busoga n'abali e Busiya ngera bo party tumuseka zinjera bo party tutuvuga ntu gimu mu kuseka tumusoke mala okuseka mala okuseka mu ngambe mbo party 2
maze okuseka bannange nze mubulire maze okuseka sibagana muli baddembo seka mala okuseka mu ngambe tuyonge njera bo party 2 njera mutangira abavuka bakawula mu Buganda mu Busoga ne Busia abakola birombe bya Gorodi saako ne dwaliro lye Mulago mulirete wano bene bwe tumala tugenda ko ewa Genosali Musale ne mu mutaginge wano mufundikidde okuseka kwammwe no problem kale katugende maaso bomanyi ngoli mvubuka oli kawula mu bitundu bya Buganda bitundu bya Busoga saako ne Busia gye basima ekyo bugaga kye bayita Gorodi gana molekanga kuwe oli nebaza oluvannyuma kino tebugenda kirabako mu mawulire wabula kiri wano ku LBS TV nga tusinzira no kafomu egulama wokka ogenda ogajja waliwo ekittabavubuka mpola ekigenda mu maaso ng'ekittabavubuka bano kiri Mulago ku level 4 nga luumu oba waadi mubafiira bagita black ward oba waadi oba ya waadi enzirugavu black ward specifically nga eno esaanyaawo abavuka bakawula abakola mu birombe bya Gorodi bitya ebirombe bya Gorodi babitwalamu abavubuka bakawula bakyalina amaanyi ne bakka mu birombe by'okusima wabula abakozesa emirimu gino tebabawa bikozesebwa kubatangira kwewala butwa bwe basanga mu ttaka gye basima ebibugaga bye mu ttaka saako n'obutwa bwe basanga mu chemicals bakozesa okwoza Gorodi oyo sina kingi bwe babawa n'ekigendererwa ekyokubatta mpolampola kandi kuvire ku ntono Mulago eriyo ekitta bantu ku level 4 mu black ward temukisangulako black ward enzirugavu oba ward enzirugavu eri ku mutendera gwa kuna oba eri ku level 4 ngeno ejjanja abavubuka bonna abaweereddwa obutwa mu ngeri yonna abadde basima Gorodi mu byamubi birombe ebyenjawulo omuli mu Buganda mu Busoga saako ne Busia abavubuka bano bavaayo nga bafunye ebirwadde ebyefaanaanyiriza okuba nti baweereddwa obutwa era bazimba ebigere embuto ne batulika butulisi ne baabika wabula okukendeza ku lumi bambi abasobodde balabirira n'okubawa ku amadagala gali expensive buli mpeka okukendeza ku lumi n'omuntu oyo okubeera wakabanga akatono buli mpeka egula $40 eya Uganda ez'ensimbi abavubuka bangi bali mu kuttibwa nga battibwa n'obutwa mu birombe bya zaabu okuli emubende eyo babaleeta mu babaleeta mu Mulago ku level 4 bagita black ward eno oba omuntu watekera ekigambo ku ward yenu ateka ekigambo black ward kitegeeza abaana bangi bafudde gwalina omwana wo oba nawe kawuula muganda wange oli bwanga tugenda osime Gorodi genda olime ebijja bye bajjajja olimeko kasuubi genda olime ebijja bya jjajjaawo osimeko Gorodi bagita black ward enzirugavu yibatereka abantu eri ku level 4 ku New Mulago ompulidde bulungi eno gye battira abaana bakawula bona abadde bakola mu birombe ebyo nkugambye mu Buganda Busoga ne gunowa ne Busia uli bwasima Gorodi abaana bano baweebwa obutwa buli mpeke ya $40 bafa so mutegedde bulungi nnyo ekyo mukitegedde wabula ng'omu ku bannannyini kampuni zino bamuyita mukyala Sam Kaleganjuba nambagamba dda mukyala Sam Kaleganjuba ono side dish wa Nyande Soferiti bahabalo tabasula tukarekeze nzeze sanga bisibe na nyini kabuyonje etambula mukyala Sam Kaleganjuba yomu ku bakyala Museveni be yabikamu abaana era abaana abalina yoyo addukanye mu kubirombe biri mubende ekyo nakibagamba dda mu video ziri enkadde mwakitegera bulungi nnyo tafaayo kati wano tuvuddewo consulate information mugifunye nga bulijjo nadibanga Pro Max omuzimu ogulinnya nadibanga Pro Max omuzimu ogulinnya gulinyedde kwani najja ne bagamba basaatuusa basaatukira mu ggwanga tebalinaako nsibuko
nemba jayo nemba kuba ku mezi ensiji yali esinga obutabategeerera ne bankolako olutalo abakyali kola lutalo ndi wano bategeeza ku lw'eggwanga lyange sirina Munyarwanda yenna bwe ntya kuba nze ndi Munnayuganda. Buli omu yali atya okwogera ku Munyarwanda muwoza tribalism. Which tribalism? They are taking over your country. You fear to talk about the infiltrators. Then you fear to talk about those people who came to occupy your country. Are you fool? So let me expose the system now. Let me expose the system now. So here we go. Let me ask you one simple question, my fellow Ugandans. Do you feel offended when you are called your tribe, where you come from, or when you are called a Ugandan? Do you feel offended if someone calls that you are Ugandan? You are Ugandan from Busoga, you are Musoga. You are Ugandan from Teso, you are from Teso. You are Ugandan from Kasese, you are Mtoro. You are Ugandan from Fort Potro. You are called Mutoro, Munyankore, Muchiga. You are Ugandan. Do you feel offended? No. Because you are proud to be a Ugandan, you are proud to be a Mutoro or any tribe. Have you ever asked yourself why the Banyarwanda, we call them that Banyarwanda, they feel offended? Why when we call Banyarwanda, they feel offended and they call it tribalism? Nkubuuziza kankudize mulimi otonotono. Bwebakuyita Munnayuganda onyiga nti nedda. Bwebakuyita nti oli Musoga onyiga ne bakuyita nti oli Mutoro netonyiga kubanga ly'eggwanga lyo proud enough. Lwaki abasajja bano abasebajja okwota abajja okwekweka bwe tubaga nti Banyarwanda banyiiga era baga nti tubasosula? Gwe tolaba nti balina ekibi ekibagobera kye batayagala nsi kumanya. They camouflaged to take over our country. I myself, I took the initiative to differentiate between the original Banyankore and the Rwandese, which was not an easy task to complete, but I think 90% have completed that task. These people, they came in Uganda as refugees. During the time when I was not there, I was not yet born. Nali sizaliddwa nga sinazalibwa ne bajja ne batekinga over nga bajja bakamafrage. They are good at camouflaging. Akanakulya kamevu kajja keesesa ne beefuula Banyankole. Kati ffe tubadde tutwalira Banyankole batukumbe no. Bano abasajja bajja ne batuula muli ne beefuula nti bannannyini, kumbe already si bannaabwe. Ffe ne tutandika okutwalaganya Abanyankole. Wenajja ekigambo Baganda manya nga nakyo mazo kisensinga tulinamu abatuvumisa nti tulina ego nga tetusifuwe enkwe. Nti tulinamu Abaganda banko twandibadde tubakiriza okuleta kabogana tuli bankwe. Obuganda bwandibadde emyaka egyo nasinga twali bankwe. Abatufudde ab'enkwe n'obuvuyo bwonna mu Uganda ne mu Buganda bonna Baganda manya. Banyankole manya. Kati kiva ludda wa kiraga ludda wa. Abasajja bano ekibatawaanya mubaanudde bali ku ngulu. They are naked. They are naked. Nti mission yaabwe mujamuludde. They are very fierce. Banyiivu.